za kunyo yanajo sinziro kuliriza mando so kinana mwenda katonyeze BSBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bomlembo mutebi nze Kalule lameka kula musako dakika 15 zokka zimaze okira kusawa AM yakawongeze ko lunaku lwalero program kirizo bagana moli lunaku lwa kutano kuva kubalazo kutuka Friday tubeera atine program eno mumanyire ensonga z'enjawulo ezigenda maaso munsi n'otambula n'okumanya bingi tugenda kubyogera lunaku lwalero musawa zino zombi n'ebingi bikoze ate amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ensonga za tabula yakwatibwa ku ntandikwa ya sabbiiti eno tabula ono agambibwa nti ye yatta Luwomwa eyali omukulu w'ekika ky'endiga tabula lujja naye kitegerekese nti olwaleero akkiriza omusango kitegerekese era abakulu bategezezza okuva mu nsonda ezeesigika nti akkiriza nti eddala ye yaluka olukwe olw'okutta Luwomwa ng'asinzira ku nsonga 3 era asubirwa mu kkooti ya Mwanga 2 wane Mengo olunaku lwa bbalaza sabbiiti ejja ate agulweko emisango gy'obutemu n'emirala naye ng'agavaayo gategeezezza nti akkiriza nti eddala olukwe ye yaluluka olw'ensonga ze ez'obuntu n'ebirala bingi bikoze amawulire omuli ensonga za kasasiro akyafuuse kasasiro ab'emikono bakyakalambidde ebimotoka mu kiro byavuddeyo ebibadde bikonkomalidde Katikkolo byavuddeyo nga tebabakkiriza kumuyiwayo bagamba nti akafo kaffe kayiika 7 kakyajjudde twetaaga tusooke tukatereeze tulyoke tubaweeyo ennaku bagamba nti singa bakayiwamu nga bwe kali kagenda kuboga omulundi gumu kajjule nabo basigale nga tebalina gye bayinza kuyiwa kasasiro kale nno embeera bwetyo mu kasasiro Lord Mayor Salonga Alhaji Elias Lukwago agamba nti gavumenti bo ng'abakulembeze balabika nga basemberedde kuwanika ekisigadde kiri eri gavumenti ekwate ensimbi egula ekifo ekirala mu bwangu bw'ekitalo ekyetadde batandika okuyiwayo kasasiro abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo balabudde nga bagamba nti abantu enneeyisa gye beeyisamu ku kasasiro nzibu kubanga abamu kati banyikidde kumuyiwa mu myala abalala batudde naye abalala bayiwa ku mabbali ga nguudo mu kibuga ebitundu ebimu biwunya obutale amakubo agamu agayingirayo gajjudde kasasiro n'emmotoka tezirina we ziyita kasasiro avaamu agazaaga agaddugala agawunya ne gatandika okukulukutira ate mu bintu abantu bibatunda bana balina obuddala bw'ennyaanya amazzi nga gayita wansi n'ebiringa ebyo mulimu ebiwuka ebiteevuunya mu bitundu ebitali bimu kwegamba ekibuga kikyafu n'emiriraano abandi bamulabako bulabyawo n'olwekyo abakulembeze ne balabula nti bannakampala wadde ng'embeera ekyasoomooza ne ebitundu ebiriraanyeewo mufe nnyo ku ngeri gye mukwatamu kasasiro kubanga enkuba eno bwena ennyinnyitira ng'ekibuga kikyafu bwe kityo nga kasasiro mumukutte nga bwe mumukwata embeera eyinza okutabuka era biyinza obutatambula bulungi mu mbeera zonna. Ampuliriza yembeera eyo nga kasasiro afuuse kasasiro abakulembeze bagamba nti kasasiro mumukwate bulungi bwe mumukwata mu ngeri y'olusaazisaazi ate ayinza okuvaamu ebizibu n'olukyo mwengera okumunyweza abakulu bakyatuula obufoofofo okumanya nti kye bayinza okukola tunajjukira nti ne wana Emmenvu mu Nansana municipality naye abayo bagamba nti kasasiro tugiramu wadde nga ate bakansala bagamba nti meeya okalambidde nti ekifo kyagulwa ku ssente za property tax naye ate omuliraano gwokya 2 lwaki tetukkiriza ab'ekibuga Kampala ne baleeta eno kasasiro Meya Julius Mutebi Nsubuga owakira municipality naye yagambye nti kekadde tuddirizemu ku natti kasasiro agende Emmenvu ekifo ekyo kyagulwa nga Nansana municipality egatta ensimbi ne Kira municipality kale no bakivunaanyizibwa kuba mirundi 2 naye ng'omu agamba nti kasasiro ajje omulala agamba nti tajja yembeera eriwo bwetyo ya kasasiro mu kibuga Kampala n'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo
ebweru w'eggwanga aba Hezbollah bakyakasuka emizinga ku ludda olwa Isirayiri nga basinzira Lebanon, ate ne Isirayiri naye ekyakasuka ebikompola mu maserengeta aga Lebanon. Embeera si nnyangu, kinajjukirwa nti olutalo luno nalwo lugenda lunyinyiitira mu ngeri oba endala. Bibaddenga okumala akaseera, naye abahamasi bwe baalumba Isirayiri, olutalo ne lutandika mu luwannanda olw'e Gaza, ate bw'eti embeera n'etabuka era nabo ne bongera okunyinyiitira. Mu lutalo olwo n'ebirala bingi mu Palestine bangi bakyattibwa, wadde nga n'okwogerezeganya nakwo kukyagenda mu maaso okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya, olutalo lusirike ate bagendere mu kukkaanya okulaba kiki ekiyinza okuddako, baddiziŋŋana abasibe ku njuyi zombi n'ebiringa ebyo, wadde nga bakyali wakati okukkaanya ku butakkaanya. Bwe tugendako mu ttabamiruka w'ekibiina kya DP abadde Chicago mu America, abakulu babadde mu vibe gye tuyinza okugamba nti abadde vibe y'amaanyi. Abakulembeze ab'enjawulo abakulemberako eggwanga erya America babadde mu ttabamiruka ono. Ebigambo bingi byogeddwa, bangi bongedde okulaga mukyala Kamala Harris amaanyi nti ddala asobola okubeera omukulembeze eggwanga addako mu ggwanga erya America. Kamala ono singa awangula entebe bwa president yagenda okubeera omukyala asoose okukulembera eggwanga erya America, era agenda kuyingira ebyafaayo. Okunoonyereza nakutegeeza nti kulaga nti mu kaseera kano omukyalo ono mu buwagizi aleebyaleebya Donald Trump. Bw'otunulira emikutu egy'enjawulo nga CBS News mu America n'otunula emikutu egitali gimu gyonna giraga nti Kamala kati obuwagizi bwe buli mu bbanga. Kinajjukira nti nga tabamiruka naggwa basoose kukwasa oba Governor we Minnesota ate yasoose okukkiriza n'agamba nti nja kusobola okubaawo ng'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga, era bw'atyo kooki n'akkiriza okukwata bendera atabale ne mukyala Kamala ono ku ntebe ey'obwa pulezidenti mu kaweefube gwe baliko. Era mu mbeera eyo tabamiruka ono bw'abadde ng'akomekkerezebwa mukyala Harris Kamala oba Kamala Harris yenjogera entuufu Kamala Harris, naye akkiriza n'akwasibwa bendera ey'ekibiina kya Democratic Party mu ggwanga erya America, era n'agamba nti agenda kukulemberamu olutabaalo. Tim Walz yasooka okukkiriza ng'omumyuka omukulembeze eggwanga, era naye bw'atyo akkiriza wakati mu mizira. Bino nno bibadde mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ng'obudde busaasaana mu kwogera kwe kubadde okw'amaanyi ennyo. N'agamba nti ye muzimbi. Pulezidenti Obama yasooka okumwogerako nti ono mu ono tulaba ebiseera bya America eby'omu maaso, era naye akinywezezza nti tukolere wamu. Mu nnaku entono ezisigaddeyo okutuuka mu kulonda kwa America kisoboka. Tusobola okutondawo essuula empya mu America naye nga tugikwatidde wamu. Kale nno embeera eyo yeri mu America. Donald Trump ali eri anoonya kalulu wakati mu buwagizi obwongera okukka Kamala Harris, ate naye ali mu kuwenja kalulu wakati mu buwagizi obwongera okulinnya. Akalu ka America kakubaayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e11 omwaka guno gwa 2024. Tugamba nti mukadde kano esigadde ennaku 73 n'essaawa 4 n'eddakiika 36 okutuuka mu kalulu ka America. Era Kamala agamba nti ennaku zino ze basigaza zimalira ddala, bwe banyiikira zisobolera ddala okubatuusa ku buwanguzi ku ntebe eyo ne bawandiika ebyafaayo. Abantu bamusanyukidde, bamusondedde ensimbi mu kaseera akatono keyakalangirira okukwata entebe bwa president oba okuvuganya ku ntebe bwa president, era obuwagizi buli mu vibe etali nyangu n'akamu oba etali ya bulijjo. Kale nebyo bigenda mu maaso bwe bityo ku njuyi zonna. Tunayongera okukubuulira bitambula bitya. Olutalo wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia nalwo lukyagenda mu maaso. Olwaleero Narendra Modi Ssaabaminisita w'eggwanga erya Buyindi agenyiwaddeko mu ggwanga erya Ukraine okwogerezganyamu ne Pulezidenti wa Volodymyr Zelensky ku nsonga ez'enjawulo, omuli ensonga eza sayansi ne tekinologiya, ensonga ez'ebyensuubulagano oba ez'ebyenfuna, ensonga z'ebyokwerinda n'endala. Basinkanye okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala Ssaabaminisita wa Buyindi okukyalirako eggwanga lino erya Ukraine okuva lyafuna obwetwaze okuva ku Soviet Union mu mwaka gwa 1991. Kale nno kibadde ekiseera kirungi era olunaku lubadde lulungi nnyo eri eggwanga erya Ukraine, era abakulu bategeeza nti bagenda kwogerako ne ku nsonga ku ngeri gye bayinza okuyimirizaamu olutalo wakati w'eggwanga erya Ukraine ate n'eggwanga erya Russia. Kale n'ebyo byonna biri bweru wa ggwanga. Bino nno
byogedde nga nenda bagenyi betulina olunaku olwaleero aba conversion feeds be bagenyi baffe mu ssaawa eno esooka era ebyo nzize mbiwanvu yaako nga bwe tubalinda okujja mu studios twogere ebigambo by'obulunzi ne katuwumulemu nkomawo tuli ku manduso dakiika ziri 40 zokka ezimaze okira ku ssaawa emu tukwetonderamu olwako mpola naye waliwo baga nti ebibuuka bitalaganye bikubagana empawa naye kale katusimbulire wano banaffe aba conversion feeds tebasobodde kulabika ate ndina inginiya wano inginiya Mwesigwa ne inginiya Jona bagezaako okubaako kye batitenkanya wano mbali njagala kugatta kome ya Regina Bakite naye twogere ku kasasiro n'ebirala naye ebyuma by'omuzungu ne bigira nga bikyekuttekuttemu kale kugenda butereevu mu nsonga za byankulaakulana ngeri gye tukolamu ensimbi tukulaakulane omwoleso gwa Buganda gukyagenda bu maaso omwoleso gwa Buganda gaggadde gwatandika gye buvuddeko gukyagenda bu maaso gukomekerezebwa ku Sande era essanyu libaddeyo lingi ate ne mu weekend gye tugendamu egenda kuba nyuvu naye nga tukyali wano njagala kujjukiza nti Tabula Properties Limited Company etunda amayumba n'ettaka ery'ebyapa eby'obwannannyini bakwanjulira estate yaabwe eyamwera phase 2 estate ku Hoima Road okuva ku milioni 17 Gobero Lutisi estate milioni 14 Bakabulondo milioni 16 okutoka ku 2 Nkowe milioni 18 okutoka ku 25 na Musera milioni 3 okutoka ku 4 Chikandwa milioni 15 okutoka ku 18 Bombo milioni 15 okutoka ku 17 Katende milioni 13 okutoka ku 10 na 5 amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi yeyo ejja mu nsawoyo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okwekwata puloti mu bwangu okumanya ebisingawo bakubira ku noti 7 noti emu 94 2 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 mukaaga nyanya aba conversion feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwena nti bakuleetedde akalungu entraco concentrate akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo kino nno kiyamba okukuuma ekiyumba nga kikalu bulungi enkoko eridde emmere omuli akalungu ka entraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera okulwala eba n'amasavu ag'ekigero kale nokeetaaga nnyo enkoko bwe ziri emmere omuli akalungu ka entraco zikula mangu era ziba nzito nga zitowa kyekimu enkoko eziridde emmere omuli akalungu kano sabbiiti 5 zibeera zitowa okusooka kilo 2 conversion feeds basanga ku head office yaabwe ku plot 5 Coronation Road Old Kampala ne ku matabi gaabwe okwetula eggwanga essimu k'okubiri noti 7 noti 7 792 noti 64 oba noti 782 288 kale no kwatagana nabo ensonga zikwanguyire njagala kukujjukiza nti ofuyidde omuddo naye bigaanyi kozesa Weed Master yenna atawunyikamu ku lw'okulwanisa omuddo gwonna lumbugu lusenke kalanda lugu n'omulala gwonna oyo ye yagezesebwa lwaki ogenda mu kugezesa ebiralalala byotategeera genda mu dduuka ly'ebyobulimi lyonna erikuli okumpi bagambe nti njagala Weed Master ye musawo ajjanjaba omuddo ogwo n'agukugirawo n'osigaza ettaka jjereere ebimera nno ebiroka byeyagala nga temuli muddo genda ku maduuka gonna agatunda ebyobulimi basabe Weed Master akolebwa ababukola Chemical Industries Limited oyinza n'okukuba ku ssimu etali yakusasulira eri noti 8 noti 3 8 noti 8 noti 3 8 kutegeeza nti MTN tukimanyi nti ffenna tuyayaana nnyo okubeera obumu twagala nnyo okunyweza famire n'enkolagana n'abantu kyetuvudde no tukuleetera data ez'enjawulo oba bandos ez'enjawulo tulina banda eya data GB 150 nambirira ate nga kugirako n'eddakiika 13 gye musobola okuwaawaanya abantu 5 obulamu ne bunyumiraawo awo nno ogenda bugenzi mu isimu yo ng'onyega *10 *2 *8# onyiga *10 *2 awo nno n'olyoka oyingiza ku banda eyo obulamu ne bunyuma MTN enkola n'obukwakkulizo bugobererwa erungamizibwa Uganda Communications Commission njagala nkujjukize nti ate kati sabbuuni yekka ng'olina okukozesa engoye sabbuuni ow'omuti atagwerera mangu awunya akawowo atukuza engoye mweweevu mu ngalo bamuyita Jama White Washing Bar Soap bw'ogenda amaduuka gonna gy'ogenze supermarket wonna twala tugende bagambe nti sabbuuni ayoza engoye ye Jama White Washing Bar Soap oyo gwe neetaaga bukituuka ku kunaaba lowooza ku sabbuuni omu yekka Lanzo Bathing Soap onali mu bika ebyenjawulo nga Lanzo Bubbly Blueberry Lanzo Vanilla Raspberry Lanzo Ice Cool Menthol ne Lanzo Antibacterial waliyo ne coconut n'ebika ebirala kati mu kunaaba bagambe nti njagala Lanzo
ojja okunaaba. Sabuni wa jama, washing bar soap ne Lanzo bathing soap ali mu maduuka gonna ne supermarket okwetula eggwanga. Mugezeeko ogenda kulaba obulamu bwe bunyuma ebintu nga bitambula. Nga tugenda mu kumulamuko ate nkomewo ne mwami muwango ono yatudde wano mu ntebe tugenda kugenda nsonga za byankulaakulana ate nga za byabulamu nga tutunuulira akatale ke tulimu n'ebiringa ebyo. Tuva mu mwoleso gwa Buganda ate twolekera gwa CBS Peosa e Masaka. Njagala kukujjukiza Ryan Air Cargo abakugu mu kutikka emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai ejja group egi nese kino nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu by'oyagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kwose okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi na balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente lyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beyune onyumirwa empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Esimu k'okubiri noti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 885. Katumulemu katono zijene mwami muwango ono ate twogere ebigambo. Ampuliriza Manduso ku dakika tubuza 12 tuyingire ku ssaawa tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Nga bwe nkutegeezezza nti tuli mu mwoleso gwa Buganda tuli mu kuguwumbawumba ate bwe tuva mu gwa Buganda twolekera omwoleso gwa CBS e Masaka. Omwoleso gwa CBS e Masaka tujja kugutandika sabbiiti eri ejja bwe tumalako eno gye tugenda mu gutandika sabbiiti eri ng'ennaku z'omwezi ziri 4 twolekere e Masaka mu mwoleso. Nina mwami muwanga okuva mu Level Beat abamu ku boolesi abagenda okubeera e Masaka era bamaze dde okukakasa. Tulamuseeko mwami muwanga. Anaye abatuuliza mbalamusiza nnyo. Nsooka okwebaza management ya CBS. Muzina lugusembereko. N'okwebaza Kabaka okutulawo leedi eno kusobola okutambuliza amawulire gonna ensi negategeera bulungi. Amanya nga bwe babagambye nze Charles Muwanga. Nkola ne company gye bayita Revobit International okuva Malaysia. Fe kye tulese ebyobujjanjabi ebipya. Okay. Yes. Omwoleso gwa wano gutambudde gutya ogwe mu lubiri kubaka tuli mu kumaliriza twolekere Masaka. Omwoleso gubadde mulungi nnyo. Abantu baffe bategedde enkola eno gye tulina eya regenerative science. Bategedde enzijanjaba esobola okuwonya omubiri ne gwewonya buli kalwadde konna ne kabanga katerera nti okozesa ejjinja limu n'okuba ebinyonyi nga 20 oba 5. Okay. Omubiri ne guterera bulungi. Enkola eyo bagitegedde era bagyeyunidde nnyo. Okay. Yes. Kaakati twolekera Masaka gye tugenda ate okwoleseza ebyayo ebyobulamu bitambula wamu n'ebyobulimi na byonna okunyweza Masaka. Abe Masaka Level Beat katusoke tutandike Level Beat musangibwawa. Level Beat tusangibwawo ku Buganda Road. Kasogenda ku Buganda Road Primary notuka mu nkulunge eyo nogiyitamu notuka ku ddwaliro lye bayita Area Case Hospital Case Clinic bojivaako waliwo African Port then tuli ku kizimbe bakiyita Kimujjo opposite waliwo ekisaawe mu kikaawo we tuliawo. Okay. Tutandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwe tugendamu ogw'omwenda e Masaka. Abe Masaka mubatwalidde ki mu mwoleso? Bana Masaka mbagala nnyo kubanga nze nzaalibwa Masaka. Nzaalibwa Mpugwawo. Okay. Waffe Masaka. Kati bana Masaka mbadde mu myoleso ejja CBS ejiwerako guno ndoza kugenda kuba gwakuna. Kubanga Level Beat International emaze mu Uganda ne Africa emaze emyaka 4. Kati mbaddeko myoleso emirundi 3 e Masaka. Okay. Naye bana Masaka bekirungi kye balina ate obujulizi bwa stem cells babuyina bungi. Kati ng'ekalungu awo waliwo betwawonyawo prostate kalungu waliwo kati bo stem cells bazitegedde bulungi. Stem cells kiki? Stem cells ekigambo stem cell kiva nti omwami n'omukyala bwe basisinkana nga bakola ekikolwa eky'omwana abantu abo babiri Katonda bayitamu. Omwami aleeta eggi mu luzungu lye bayita cell, omukyala n'aleeta eggi lye bayita ovum. Ebintu ebyo ebibiri bwe bigatta bikola kye bayita stem cell. Mwe muva omuntu, mwe muva emikono, amagulu,
organs, tissues, bodies byonna biva mu stem cells. Kati ffe aba Level Bit International tuze nga tudidde plants ne tuzitunuulira okuva Malaysia ne basijjamu ne bakozesa technology gwe bayita regenerative. Kati ne bakwata plants ezo ne bazijjamu obutofaali bwazo. Nti Level Bit International ffe tetukuwa ddagala, tukuwa obutofaali. Nti bwe tuba nga tuyina emyaka 2 obutofaali bwaffe bubeera 100%, omubiri gwonna guba gujjudde. Okay. Naye bwe tuweza emyaka 4 okudda ku 5 obutofaali bwaffe bukendeera olw'enneeyisa gye tweyisaamu ebintu bye tulya. Okay. Okukakana nga tusibiddemu 5% wakati. Kati bwe tutuuka mu 50 awo tutandikira okulwala. Kino kinuma kubanga abasirikale baffe bali afuwe. Bakendedde. Kati bwe tuva mu 5 tugende mu 6 awo tudda mu 20% wetutera okufiira. Okay. Kati ffe tukuleetedde abasirikale bwe tubakuwa cells ne tuzikuwa kapawudo kateeka wansi w'olulimi nomala nonywa amazzi kagenda kudduka kanoonye cells eziri weekend kazitereze ezikooye ziddemu zifuna amaanyi. Kati bwe zimala okufuna amaanyi ojja kulabirawo ng'omubiri gwo nga gujjamu ekyo ekitalina kubaamu. Okay. Nti tulina endwadde ze bayita ez'olukonvuba mu Luganda. Endwadde ezo tulina ekirwadde nga sukaali, tulina ekirwadde nga pressure, tulina ekirwadde pressure kyekirwadde ky'omutima, tulina ebirwadde nga ebyolukonvuba nga kansa. Ennaku zino kansa yegulidde erinnya. Okay. Kansa nze ennaku zino mbaddeko ku radio kuno naye nsobodde okufuna essimu z'abantu nyingi. Naye ku bantu abakuba tugeze abantu 100 abantu kumpi nga 7 ate nga basajja bonna balina prostate cancer. Kati gwali wabweru awo atuwuliriza, it is a must. Oba oyagala oba toyagala, bw'oba oyagala obuwangazi mu nsi muno kasitoba ng'osukka emyaka 4 weetaaga stem cells zino. Okay. Osobole okugumya security yo ey'omubiri. Kati bw'omala okugigumya omubiri gujjemu ekyo kitalina kubaamu. Tugeze kati nga kansa kyeki? Kansa bwe butofaali obufuuka labels abayeekera mu mubiri olw'ebintu bye tulya n'enneeyisa gye tweyisaamu. Kati bwe bumala okufuuka labels ne bukola kye bayita tumors mu luzungu, ne bukola ebizimba. Kati ebizimba ebyo bwe bumala obikola ne bwonoona ekitundu ekyo oba tugeze mu bulago n'oba nga tokyalya. Kati ffe tugenda kuwa abasirikale abapya bagende badduke bagende woyina kansa awo baterezeewo. Kati onoogenda okulaba abadde alina ekiwundu nga kivunze okukakana ng'okoze eki oteredde ng'ozeemu weeyagala. Tulina abantu ababadde nga tebakyalya nga bali bedridden nga tebakyalya naye kati batambula. Yesebu nga tebakyalya. Ambuliza njagala kujjukiza nti ffenna tukosebwa akafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya. Kino tekiriko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabwa n'okufiibwako olw'obuzibu obw'omubiri okubayisaamu amaaso n'obuzibu obw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna. Abantu 5 ku buli 100 ku abo abalina obulemu basobola abantu bano tukugamba nti abantu 5 ku buli 100 ku abo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu. Tokkiriza bulemu kukusigaza mabega, funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva mu ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisinga okubira ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 100 obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Abakyogero Products abakola ebizigo ne sabbuuni wa kyogero bajjukiza abantu mwenna nti kyogero Habo Jerry ne kyogero Habo Soap bisangibwa ku maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga wamu ne mu Kikuube Kampala. Bategeeza abantu mwenna nti balina n'ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale nga kyogero Habo Jerry, kyogero Habo Soap, kyogero Vitamin E Pink ne kizigo weekiri
ekyogero cocoa butter jelly ne sabuni wali ekyogero aloe vera jelly ne sabuni wali ekyogero non perfumed jelly kulaba batayagala buwowo ate n'ebikebera bingi genda ku dduka eri kulyo kumpi kebere supermarket wonna osobola okugula ekizigo bagenti njagala kyogero ne sabuni saba wa kyogero abazadde mu munyweze nnyo ku baana naddala mu luwummula luno ate n'okumubasibirira nga badda ku masomero waliwo ne motoka zaffe ezibitambuza ate ne mu kikuubo naye osobola okubisangayo bakubire ku ssimu noti 754 55 72 3 oba noti 39 2 17 68 72 Pronto Forex Bureau yinezza okukuwonya ennaku kati gwe omusuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo genda Pronto Forex Bureau bakuguze forex ku bbeeyi ennungi ate bakuwonya ebikipuli oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga oyine Pronto Forex Bureau Pronto Forex Bureau basangibwa ku Kabana Complex e Kawuku ng'odda Entebbe okulira National Bank essimu kw'okubiri noti 758 453 589 oba noti 772 553 589 nkujjukiza nti bw'obanga oli mukyala ng'oliko omulimu gw'otandise ng'olina kampuni oba mulimu gwonna ogw'engeri endala olina okugukulaakulanya mukwano guve ku mutendera we guli ate gudde ku mutendera omulala aba Finance Trust Bank bakuleetedde Trust Grow Women's Loans bakugamba nti mukwano bagikuwa okumala emyaka 2 n'osobola okuteeka mu business yo nekulaakulana amagoba matono ga bitundu 10.5 buka ku buli kikome ate nga bakuwa okutuukira ddala okukadde 200 beekwate aba Finance Trust Bank bakuwa ensimbi osobola okwekulaakulanya gwe omukyala aliko kyotandise essimu kw'okuba eri noti 8 noti 225 oba noti 8 noti 335 Finance Trust Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ensimbi zikuumibwa aba Deposit Protection Fund of Uganda okutuka ku bukadde 10 njagala kujjukiza ne bannaffe aba Forest Resort Rweza kino nno kifo kya kuwumuliramu woteri osobola ogenda n'osulayo olina baana oyagala kubatwala kukuwumulako swimming pool gyeri bafumba emmere ya wano n'ebweru w'eggwanga ebisulo birungi nnyo ddala akaweewo keeko olwokutaano nga luno balinawo bandi erimu kukuba balina n'omuyimbi ow'enjawulo bw'ogenda ku Forest Resort Rweza mukwano obulamu tebusigala kyekimu oba ogenze kuwummuza birowoozo kwezza bujja nakusanyukako n'abantu bo oyinza okugendako ku mutimbagano n'olaba ebyo bakola bali ku www.forestscaperesort.com www.forestscaperesort.com ate oyinza n'okwita ku mutimbagano okwo era n'obuukinga so nga ate osobola okubasanga butereevu n'ogenda ku kifo kino bali wali Lweza basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gazi ng'odda e Kajjansi bakujjukiza nti Forest Resort Lweza toba mugenyi kyokka niyo bakitundu ku lugero lwabwe olw'okwesiima essimu kw'okuba noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486 twogera ku mwoleso gwa CBS Peosa gugenda kutandika e Masaka ku mbuga ya Pokino okuva ng'ennaku z'omwezi 4 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno kati ffenna awo tutunudde omwoleso omulamu omukulu gwa bya bulimi naye ate era n'ebirala bingi bitambulira ku by'obulimi ng'ebyobulamu n'ebiringa ebyo Mwanga Charles y'omu ku boolesi abagenda okubeera mu mwoleso ogwa CBS Peosa e Masaka ensonga lwaki tuli naye akadde kano okutunuulira ebyenjawulo era nga akulembedde ensonga za bya bulamu bye batwala mu mwoleso guno Levelbeat buwunga kiki kakati batunuulidde nti ebibala tulina ebibala 13 mu bibala ebyo tulinamu kye bayita Swiss apple eva Switzerland wano mu Africa teddawo tebagirya teriibwa kawa nnyo naye bazitunuulira nga nnyingi ne bakola research yaabwe ne bagisalako kapiisi ne bagisanga ng'ezzeemu ezimbye kati erina abasirikale b'omuntu over 90%. Abasirikale b'omuntu mu apple human cells era apple nange bulijjo mpulira bagamba apples day kyekibala kyokka kyempulire kiina olunaku lwakyo apples day kati kitegeeza apple eyo erimu ekyama kati apple eyo bagamba nti bweba yayonoonese weeri tosobola kusemberawo etufaananira ddala ewunya nnyo nga yabadde eyonoonese nga yabadde fudde ng'omuntu bwafa n'awunya naye ewunya kati erina obutofaali bwaffe ddala abantu tufaanagana nayo kati ne plants endala tulinamu nga ekitaffeeri
kitaffe eri ekyo ku bantu abanoonyereza naawe bwe onoonyeza ku Google tekimanyi kansa kiyamba nnyo ku bulwadde bwa kansa ekitaffe eri ekirinewo kanigula nakiriddeko tulinamu n'enkoma mawanga kakati nti abasinga batubuuza nti ebintu ebyo bwe mba mbiridde tebinyamba naye bw'oba obiridde ojja kufunamu naye togenda kufunamu nnyo kubanga ffe baddidde tekinologi gwe bayita owa regenerative ne baddira ne bajjamu powder bagatta ebika 13 kati ne bajjamu powder oyo bamuteeka mu kasaketi era kasaketi yako ye doozi kati enkozesa naye ekyuse tubadde tumanyi makerenda nti tumire kerenda naye kati ku luno this time around tugenda kuddira kapawuda ako tukayiwe wansi w'olulimi awo wava amalusu awo kapawuda ako bwe tunakayiwa wansi w'olulimi awo ewava amalusu kagenda kutambula kabeere nga kanoonya ewali ekizibu wonna wonna kabeere nga katerezaawo kati bonoomala bwe kamala okumulunguka mu kamwa ng'onywa ku mazzi egiraasi oyinza okunywemu oba 2 nga kamaze okuggwerayo then bwe kamala okuggwerayo ko kagenda kutambula kenoonyeze mu luzungu bakiyita therapy ko kagenda kunoonya woyina ekizibu terezeewo nti nga bwe nagambye nti bwe tugenda tukula abasirikale baffe bakoowa banafuwa kati abantu tubadde tetulina spare nga bwe tukaddibwa tugenda lumu naye olwaleero osobola okusanga omuntu akozesa stem cells ng'alina emyaka 82 naye nga talina kimuluma kyonna ennaku zino abasajja nze ntidde n'okutya tuyina ekizibu kya prostate simanyi oba kiva ku ki simanyi naye kasita oweza emyaka 4 okudda waggulu nga bitebuka kyekiba kiddako ate abasajja omanye ekyekitutta amangu kiki kasita obulwadde bwa prostate bukukwata naddala ng'oli mufumbo ebiseera ebisinga ensonga z'amakuba tukyasobola kukola ki kuzitwaza kati obwongo buno buli bw'otunuulya mukyalawo obwongo bunafuwa n'olwala n'ofuna ne bulwala okukakana ng'olesa essanyu ly'ensi eno ng'ovudde mu nsi eno kati ekyo kyekituleetedde okuba kitumaliramu ddala abasajja singa otuuka ku mbeera bwetyo kati prostate eyo ndabyeko ku be bagyemu obupiira ng'abadde agirina alina akapiira n'akozesa stem cells akapiira ne bakajjamu nti ffe mu nkola eyaffe eya stem cell therapy abampuliriza muwulirizeewo wano bulungi nti ffe tetubagamba nti muve ku ddagala ly'abasawo nedda mukozese eddagala ly'abasawo nga bwe baali bawa erya sukaali erya pressure erya ulcers kati mukozese ne stem cells zino ekiseera kijja kutuuka bw'ona ogenda mu ddwaliro bo bennyini bajja kuga nti eddagala ogira okukola ki olipozinga naye ffe tetugamba bantu kuva ku ki ku ddagala olwo ng'olikozeseza kumala bbanga ki kati stem cells zino zisinziira nti omusaayi gwo si gwe gwange nze nyinza okuba bwe ndwala omusujja nga nywayo akaluluuza katono nga mpona bw'oyinza okuba nga bw'olwala omusujja bamala kuteekako drip ogenda kukanola kati it depends kati ne stem cells waliwo asobola okukozesa akabokisi kamu naawona waliwo asobola okukozesa busaketi 5 nagamba nawonye waliwo omukyala gwe nawaddaawo yazze mu lubiri n'agula abadde nga amaze ebbanga nga tagenda menstruation naye yakozeseza kasaketi kamu akawungeezi ku makya yakedde ng'ageze menstruation kati nti kisinziira ate munange stem cells we zintabulira oyinza okukozesa tugeze obubokisi 3 n'otafuna njawulo naye ate bwe wayitawo emyezi 2-3 ate ogenda okulaba nga omubiri gutandise okufuna amaanyi kati ate waliwo akakozesa olwaleero nagamba mu nnaku 3 nti mbadde nina ekifu ku maaso kikoze eki kigenze nina waliwo erugazaawo waliwo omwami muwala we musawo akola mu ddwaliro erugazaawo pressure yamukuba omwana gwagala okugenda okukyama kati nankubira nenkabatira ku taxi nenkabawa mu nnaku 3 omusajja omumwa gwali guzeeyo yes balikolera ludda stem cells zino bazikolera Malaysia yewali ekkolero erya stem cells zino era stem cells zino okubeera katale olwaleero bwe nkubuli ekiri e South Africa kana akabox bakayimba ku street era video zonna nziina bwe nkubulira ekiri e Tanzania e Tanzania tulinayo office mu Dar es Salaam tulina office endala eri mu Arusha tulina office endala eri Moshi tulina office endala eri Zanzibar
kati akabox kano bakeyunidde nnyo. Okay. Bogende Kenya, Kenya ndi ku kizimbe bachita Pension Towers, ku level 6. Level BT inawo office. Bogenda Burundi, tuinawo office. Bogenda Rwanda, tuinawo office. Okay. Bogenda Congo, Beni Butembo, tuinawo office. Tikati abantu batandise okutegeera enzijanja beno nti eyamba ku bantu okuva mu galwadde gano. Naddala ebiseera bino nti kansa mungi mulabe mulago bazimbye wagaziye ekitegeeza kigenda kuba kika. Okay. Kakati kali ku sente mekoyogera ka box ne socket bya mirundi ebiri. Kati mu ka box akamu mulimu obusaketi buli 24. Buli lunako okozesaako kamu kamu. Ka socket kamu. Bw'oba wakazuukuka ku makya nti bwe tuba twakazuukuka ku makya obutuli bwaffe obw'omubiri buba bwasamye nga gulinze okulisivinga ekyokulya kyonna. Kati bw'okayiwa wano ku Sabringo Grand kagenda genda mangu ku bwongo ku receptors zikasindike wona woina pain. Okay. Kati buli ku makya wakazuukuka kateekeyo buli ku makya wakazuukuka kateekeyo paka 24 days. Naye nandibadde abasinga kyembagamba nti at least kale ofubenga bw'osobola ofuna obubox bubiri. Obubox obwo bubiri bubeera mu busaketi 48. Ojja kumala ennaku 48 nga buli nnaku olyayo kamu. Okay. Then bw'onoomaliriza ennaku 48 ezo genda mpola obagambe abasawo nti munkebereko ndabe wenyimiridde. Nalina kiri kati munkebere. Ojja genda okuwulira nga naawe olinganga emmoroka gijjemu oil omukadde n'oteekamu oil omupya. Bubox bubiri. Buli ka box olukameka. Ka box kamu kagula emitwalo 28. Abasinga obungi bagamba sente ezo nyingi era mu matutu ziwulira nti nyingi. Naye ebintu by'obulamu biri expensive. Okay. Bw'ogendako kati mulago bakuzuulira nti olina kansa sente oba otodde nyingi. Naye kati akabox kano kunze amanyi kye kakola mutuufu kali ketaaga ndooza miliyoni ng'emu. Ku mitwalo 28 baba batuwaddekawe sikulimba ku bye kakola kubanga kasobola okutereeza endwadde 200 ku mubiri gw'omuntu. Kati bw'oleeta emitwalo 48 tukusalirako notukuwa obubox bubiri. Tugenda Masaka. Masaka bonna abantu basajja mitundu ebyenjawulo. Naye ate Masaka erina sibingeri eyayo ey'enjawulo. Kyavula abasomoka lwera batugamba nnyo twasomoka lwera tasomoka lwera. Naye katukomewo tunyweze ekyo katono. 89.2 FM. Zaimand Sukuli dakiika ziizo ziri 11 zimaze okutakusawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Njagala kujjukiza Green Organic Manure kyekigimusa ekiriko omulimi kyotasanye kusubwa ekipakingiddwa mu liita emu ne half liita. Omulimi w'emmwanyi kiyamba okukwasa ekimuli okubazisa okugejesa empeke kiyamba emmwanyi obutakala makolo awamu n'obutakola kireriya wamu n'okugoba obuuka mu butabi. Omulimi w'amatooke Green Organic Manure ayamba okugyamu olunnyo okugoba ebiwuka awamu n'okugejesa. Omulimi wa kasooli okufuna ensawo 4 mu ekemu 4 ku 6 ate obumonde ensawo 10 ziva mu yike namba emu bweti ng'okozesa Green Organic Manure. Ow'ennyaanya, emboga, watermelon, ebijanjaalo n'ebirime ebirala byonna kiyamba okugejesa okubazisa okukwasa ekimuli n'obutawulira musana. Green Organic Manure musange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna, ab'e Masaka mu maduuka gonna, Kampala Container Village, mu Africa One n'Ensanja Agrochemicals. Green Organic Manure yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga. Essimu eri noti 754 noti 4 14 oba noti 781 noti 3 kula makungula amalungi kozesa Green Organic Manure, ensonga zijja kukunywerera era zitambule bulungi. Tubadde tugamba nti tugenda Masaka okuvanga nnya mu mwoleso gwa CBS Peosa Sindikanjake gwa bya bulimi wadde nga n'ensonga endala zitambuliramu kuvanga nnyo okutukanga 9. Ab'e Masaka discount ki gy'obatwalidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka abo okuva ku mitwalo 28? Ab'e Masaka njabaguza ku mitwalo 25, nze nja kwongerako emitwalo 3 kubanga kali ku mitwalo 28 company price. Nze nja basalirako buli anagula mwoleso ajja kugula emitwalo 25. Discount yesatu buli ka box. Yesebu ogambye okozesa bubiri oba we yaddeko kale bw'obanga olina akamu abasinga obungi bw'abanga agula ka box kana akasooka abeera nga akaaba sente. Naye oba oli awo ng'amaze ebbanga tugeze asigaza mu 2-3
ogenda okulaba akubira yekeni esimu ng'akugamba leetayo busatu sentence irina mu ngalo wano kale kitegeeza nti bw'amala okulyako kano ka kickstarter n'awulira obanga muteze ki emanduso trigger n'amasula ayina okudda okusaba akalala kubanga bamugamba buyinza bubiri katulina nga abalina kale ebirwadde tugeze nga sukaali amaze emyaka nga 20 tulina abantu abalina kansa atuuse oba stage 2 oba waaye kati akabokisi akamu kaba tekamala osobola okukozesa obuna osobola okukozesa obutaano kisinziira kubanga okusinziira ku kirwadde ky'oba olina yes ampuliriza oli command so ebintu bino National Drug Authority mukwatagana bulungi buli kimu kiri certified nga bwe nakugambye nti tuli kumpi nayo era osooka waffe noddako ku National Drug Authority wali buli kimu tukiri certified buli kimu yakituwa ekitukkiriza okutunda Miracell ku market wano ne ku box kwenyini ya Miracell kuliko FDA Food and Drug Authority yefuga ebyeddagala mu nsi yonna stamp tugirina tulinako ne stamp ya lali certificate kati abanafu abaisiramu bulungi nnyo Miracell bazikozesa tulinako ne certificate bagitumye Health Brand stamp eyo kampani eno yakamala emyaka 2 egy'omudiringanwa nga yesinga okukolera stem cells eddagala eryo mu Asia yonna era covid yawo yatulumira ennyo ye product yayambako ku bantu ku covid bantu babeeranga nga tuulira bafa nnyo naye nga abajja okugula stem cells munaku 3 babeera bateredde kubanga covid yatutawanyanga nnyo nga mu nzisa wano kati ateko katereza cells nezifuuka normal kati automatically omuntu naddamu okuperforminga bulungi omudaala gwammwe Masaka gugenda kulabika gutya gugenda kubeera koki Molise Masaka omudaala gwaffe ogwa Level Bit International tulese enkebera era empya enkebera yaffe in fact tulina doctor is a medical doctor yagenda okubeera nga akebera abantu tulese kye bayita quantum machine computer okwatako nkwate nekutandika okubuulira wano oyina kino calcium mutono wano wetaga potassium wano nekubuulira kati gokwatako bukwasi kuli kati nomanya nesesingo mubiri gwo nomanya nti wano mu Africa tufa mangu kubanga fe tulinda bolimala okugwa wansi okutwale mu ddwaliro ogenda okutuuka nga oyidde naye tetwagala nnyo kuweerabirira kwezuula twenoonye nze nakugambye nti kati nze nina emyaka 5 mu 2 naye sina kalwadde konna bw'osuubidde bw'etaba ntaanya nnyo ekinaana si kiweze etomanya kubanga ku 5 bwe mba sirina kakitegeeza okagabukazi asatu njagateekawo kubanga stem cells naye nange nali ntandise nga amagulu gatandise okunnuma bwe nyimirira ennyo nga ntandise bwe mpisaano wansi wano ku lusutawulo wannuma nga ntandise pressure etandise okulinnya nenze siryangako kukerenda lya pressure ndi nomo ne bwe mba kudduka ku makya nsobola okudduka sina buzibu bwonna kitange nabagambye alina emyaka 82 talina kimuluma era omusanga mu mwanyi nga anoga ne kusaa 6 yes ate yazzeemu n'okuvuga emmotoka ennaku ezo yaddaze kufuna driving permit kukinana mukaaga ne bagimuwa eriso liriraba buli kimu kiraba kati tosobola kugimuma kubanga muntu era wenjogera kati avuga mukyalo eyo tajje Kampala ku myaka ejo avuga talina buzibu kinana mukaaga kubanga mzee wange yavuganga taxi kati mukugu nnyo katudde ku steering njaawo kati era moroka omusanga tegumuluma talina kizibu kyonna buli kimu kyonna era nze abasinga obungi mmwe abatuwuliriza ntera bagamba nti bw'obanga Katonda bakadde bo webali oba olina mukaddewo mu birabo by'omuwadde ku nsi kuno temulimu kyenkana Miracell ne bw'oba omugulidde ne bw'oba omuzimbidde ennyumba temulimu kyenkana Miracell kubanga Miracell oba ogimuwa agenda kwebaka otulo omwana wattu akugambe nga oyisaawo wiiki emu omubuuzi oli otataata ajja kugaba kyoleeta ddagala lino lyewaleese nange lintabudde kati mugulire bakadde bammwe Miracell mubawe ebirabo bya Christmas mubawe Miracell temubawa kirala kyonna Masaka ogambye mugenda kuleeta computer ekebera mumuliso computer yegenda okukebera abantu sente mmeka akwatako okukebera oba byonna byabwerere tubadde tuli ku mitwalo 5 okebera
naye tujja bajjako banamasaka kuba ndi waka tujja bajjako emitwalo ebiri okukukebera okumanya status yo nga bw'oyimiridde mu musaayi gwo then bwe tumala okukukebera tugende nti kati gwomanyi kati twala bu mirasero bubiri manya nti bituufu ebyo ebinkebeddwa nga nkuteko bukwasi tebajjeko musaayi oba naawe olaba wali buli kimu omubiri gwonna ebanga scan era omubiri gwonna olaba nti kino nekukyusa nekwekebejja nekugamba nti prostate ye tandise okufunda oba etandise okugaziwa nekugamba nti oba kidneys zo zinaatera okulwala nga naawe oziraba wali nekugamba nti buli kimu kyonna eyo yenzijanjaba eriwo kati ey'omulembe enzijanjaba empya bemasaka mitwalo ebiri okukebera era tujja kuwa fomu yo bulungi nnyo otegeere ebizibu by'olina wetereze koka printing ne kakuwa nti bino bitukulabyemu kakati dokita okumulaba abo babiri babwereere consultation kyabwereere era dokita bwe kasosasula emitwalo ebiri naye eri ku 5 ne 10 by the way ne banamasaka kugayijenza alibwa ngenda waka bakuzaala we masaka njaga nange banzaala mpugwawo ku maini kwennyini awo nze siddako wadde fuuti mu kyalo ku maini kwennyini oli ku maini kati ogenda kwoleseza waka ngenda waka era fedda eddange emmotoka ntono ku luguudo awo nga tutula ne mu koolasi ekiro nga tukyali bato ng'emmotoka teziriyo nga koolasi abuguma kati tuzaalibwa ku maini kwennyini ampuliriza oli komando so waliwo mujuzi Frank agambye ali Makindi tuwuliriza omukulu atuwe ku namba y'essimu kwe tunamulondolera okugenda mu mwoleso nagamba oli otya Sseruganda bye bali kuweereza kale Ssenyonja Ronald kwe tuli tuwuliriza n'abalala enamba y'essimu eriki enamba y'essimu nabo bajja mu mwoleso n'okumanya omudaala wennyini w'onoobeera kwati tunaba kumanya oli ku mudaala namba ki omudaala gwe twamaliriza ogusasula buli kimu anti namba ki bagikuwadde tebanaba kugimpa kati kiri confirmed Masaka ngenda kubaayo okuva ku lunaku olusooka kati namba y'essimu eri 077 9 6 5 endala eri 075 7 939 953 nziramu nti eri 077 9 6 5 endala eri 075 7 939 amanya yenze kenyini gojo kwogera naye Mwanga Charles mbere nga nkuyambako weyagalire mulamu bw'ensi eno ampuliriza njagala kukujjukiza nga tugenda okumulamu okwo katono tukomawo ate tumbewumbe ensonga za level bit ne Masaka nga bwagenda okutunula mu mwoleso gwaffe gutandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ffenna kati tutunula Masaka emizinga gyonna tugyolekeza Masaka ate tugende tutumbula ebyobulimi ate n'okutumbula embeera z'abantu baffe nkujjukiza nti nkwanjulire ba Daraja East African Limited company ze okuyamba gwe Munnayuganda okukunaazaako ennaku balongoosa ebizimbe emizikiti amakanisa amasomero n'ebirala bingi boza carpets entebe emifaliso amategula terazo wamu ne pavers okukosa n'okufuuyira ebiku ebiyenje obuwundo emisota n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu ttuluba eryo bakulongooseza compound yo wamagwe nerabika bulungi nnyo basigane langi obwa buli kika kyonna basangibwa na buli ekikozesebwa ku farm nga water pumps petrol engines silage machines rice hullers n'ebirala bingi basangibwa ku ploti 19 Jena Plaza Nkrumah Road kuba ku simu osobola okubafuna bulungi ensonga zitambule bulungi esimu eri noti 7 noti 326 843 oba noti 772 88 12 noti emu oba noti 758 21 noti 8 89 ojja kumanya ebisingawo era nkutegeeza nti nkikakasa nti wali owuliddeko ku kigambo insurance naye okimanyi bulungi omanye emigaso gya insurance training college okutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisaawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga certificate in insurance professional certificate of proficiency corp jangu weewandiise kati otandike olugendo olw'okumanya ebya insurance training college
yetendekero lyokka lyakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo aga insurance agali ku mutendera ogw'ensi yonna. Okwewandiisa kyalira mutimbagano gwabwe ku www.itc.ac.ug oba baweereze email ku admissions@itc.ac.ug admissions@itc.ac.ug oba bakubire ku simu eri nooti 417 333 5 nooti 417 333 5. Insurance Training College bakulembeza bukugu ne bakusomesa bya insurance wamagwensi n'ogitegeera ati nayo ne kutegeera. Njagala kujjukiza ne bannaffe njagala kujjukiza nti nga tujjaguza emyaka 50 I&M Bank tukwanjulidde enkola eza teknologiya ez'enjawulo okukusobozesa gwe kasitoma waffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga enshiwe y'ebwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga otambulira ku visa ya Shingen okukusalirako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge bituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku hoteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia. Sikaali esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicaf. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya digital pod ekisangibwa ku Kingdom Kampala kino no kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kaadiyo. Tolinda nti ate nja kukeerayo ku makyambu ate kino bw'ogenda ku mwendo ogw'ekiro weteekamu buteesi ssente zonna zoyagala okuteekamu okutuuka ku kawumbi kalamba ng'obankinga oba ate ng'ojjayo. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde buli 10. Katuumulemu tukomawo. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kooli. Wano waliwo abuuzizza ekibuuzo aweereza ku WhatsApp simu zaffe zirimu akantuntu agambye nti ogenda kukiddamu nti abakyala abalina fibroids nabyo bino bisobola okubayambako. Waliwo nagambye nze Salongo Lukwago nange mumwolese Masaka gyendi mumwolese Masaka gye tuli twafunyedde omudaala tutunda sigiri ezikekkereza ebyensusso nga bwe zitaasane ku butonde bw'ensi empumbu y'embaawo sawdust obukuta bw'emmwanyi olusennyente obukuta bw'omuceere ebikongoliro ebisusunku bya pamba ziri mu sayizi ez'enjawulo mu mwoleso gwa Buganda gye tuli tumaliriza twolekera Masaka nayo gye tuli. Okay, agasigiri zikekkereza n'ebiringa ebyo kale nabo gye bali Masaka bwe batyo nabo bakutegeezezza. Onagambye nti alina fibroids byebizimba kano kayambako kakati bw'okozesa stem cells simu gijje weewuumirawo eyingira muzinda lugwa bw'okozesa stem cells stem cells zino zigenda abakyala babuze fibroids zigenda mu nabaana zidire zikatinge off oxygen supply ku womb kwebyo ebizimba ebyo kati okakano ojja kubanga agenze menstruation ojja birabanga bivuddeyo. Tubalabyeko nga bivaayo. Okay. Yes. Waliwo abantu bangi abanoonya emirimu. Tulina abavubuka baffe bangi n'abantu abalala banoonya emirimu. Kakati gwisibu kampuni olinaze Buganda Malaysia. Yes. Malaysia. Muyambyeko muti abantu okubako ne bebakola. Kakati omulembe gwe tubadde tumanyi kuyitibwa industrial age. Factors of production tubadde tumanyi land, labor, capital, entrepreneur. Tubadde tusoma tunoonya emirimu. Naye kankubuuze emirimu wegiri. Tulina kutandika mitandi. Kati omulembe oguze guyitibwa information age. Factors of production tulina technology, time and people. Those are factors of production. Okay. Nti mu byokola bwe muba temuli kirimu mu ebyo kiba kizibu nnyo okufuna ssente. Kati kampani eno eya Levelbit International ezimbye system. System eno bwe gizimbye negiteekamu dollars. Nti gwe omuvubuka ampuliriza jangu nkuwe skills. Ojje nku training ngenda kuwa skills for free. Sigenda kusaba kumpa sente. Okay. Tuli mu kunoonya aba distributors. Aba distributing products zino. Nti company ekusasula 9 ways of earning. Oyinza okubanga gy'obadde okola omusaala gumu
fe tulina emirundi 9 nti tulina kye bayita multi-level marketing MLM is the business of the 21st century. Ozimba buzimbi team ekozese products zino zikati timu gyenzimbye nkugambye nina Tanzania office 5, nina Kenya, nina Congo, nina kati nebo sidamu kwogera kigambo Revobit buli lunaku nsobola okukola sente buli lunaku. So, kati nawo mvubuka atuwuliriza tambulo je ku Buganda Road tubeera n'emisomo okuva ku Monday paka Friday. Tule mu class tukusomese tukuwe skills tumala kuwa skills ofuke distributor more products agenda gule branch ewa nti fete tugenda tetusasula musolo company yesasula musolo. Okay, ebintu bijja wano container bwe bituuka company nesasula musolo gwotunda butunzi kufuna magoba. Kati bwanga product esobola okutereeza sukali pressure ulcers dala ba customer ogenda bateeka wabagenda kuba bangi nnyo olaba n'abatunda zine mumba bona bayina sente bagaga. Kati nawe jangu ofuke distributor waffe tukuwe skills otandike tukole sente akasendo jakafuna. Okay, onage nti nze nina bumonde ku matu Revobit nabwo abujjako oba akola ku sales ndala? Alina bumonde ku matu gazimba? Yes, buvaako kubanga ezo zonna zibeera damaged cells. Bwe wamula amatu n'otawanya cells ezo kati wezafa amatu kwe kuzimba. Kati fe tugenda kuzifuula abnormal. Bwe zimala okufuuka abnormal oba kino kyawaba already baddamu ne batereera ekitalina kuba ku mubiri gwo kivaako by the way. Okay, yes kakati Masaka ogambye ogenda kuba ku lunaku olusooka okuvanganya? Yes ngenda kubaayo paka omwoleso bwe gunaggwa. Ogambye Kampala muli ludda? Kampala tuli ku Buganda Road botuka ku Buganda Road primary then genda maaso waliwo case clinic ogende ku African Port ekizimbe ekiddako bakita Kimujjo we tuli awo. Masaka musaze emiwendo otugambye akabox ka 25 mugenda ka 28 mugenda katunda 25 tugenda katunda 25 era n'abaze mwoleso omwo jangu n'emitwalo 25 nze nkongereddeko emitwalo 3 kuba company ekatunda emitwalo 28. Abakugu ge mugenda kubeera nabyo Masaka ba doctor okwekebejja abantu obwerere tugenda kuba n'abasawo abakugu kasosa sule emitwalo 2 eja machine eja computer onogenda okuva ku machine yaffe nga otegedde buli obulamu bwo status nga bwe buli. Yes waliwo ekisigadde kyogenda okutwala mwolese Masaka? Kyengenda okutwala bisigadde bye bimu byebyo sina kyanjawulo nenga mwoleso ngenda kubaayo kyo kyenkakasa. Okay, yes enamba y'essimu damozi bawe nkusibule. Enamba y'essimu eri 07729 55705 osomye ku speed nnyo. 07729 55705 oba 075 93 53 amanya yenze Charles Mwanga. Okay, yes sir. Sibula batuliriza banange mbasibula tukwatagane mujje ku Buganda Road mujje ne mwoleso tubadde tukyaliwo wano e Kampala teguna bakugwa tugenda kugwa ku Sunday era nammwe abanajja nammwe mbawadde ofeeyo mujja kagula emitwalo 25 wano mu Lubiri. Kubanga wetuli olwaleero n'enkya tujja kuvaawo ndoza kujja kugwa ku Sunday wetuli kati mu Lubiri wetuli paka ku Sunday oli waddembe okujja okukima aka box ku mitwalo 25 buli anaabaze yenna. Bwe tuva wano Masaka batabani ba Pokino ne bawala ba Pokino bakulinde baninde Masaka gyendi nnyo nzirayo ku butake waffe. Ampuliriza katumulemuuko n'akayimba kano ka Pewosa essawa eno gye tutumbu ya bwavu mpologoma tulwanyisa bwavu nenga kati focus tugitadde ku mwoleso ogw'e Masaka. Twagala kwongera kutumbula mbeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mpumulamu nkomawo era kwongera kunyweza nsonga ezo ez'omwoleso. Ampuliriza kayimba ka Kazibwe Kapo kagamba nti weine Pewosa lyegezi. Nina omugenyi owokubiri mwami Dungu avudde mu Fete Organic. Tulamuse ku mwami Dungu. Omuwuliza wa CBS Emanduso nkulamusizaako yonna gy'oli. Manya Dungu Joseph ngava mu company gye bayita Fete Organics Uganda Limited. Omwoleso gutambudde gutya wano mu Lubiri? Omwoleso tegutambudde bubi abantu bajjumbidde abantu batuwagadde nnyo.
bwe tuva mu Lubiri ngo gutuzingulula tugenda Masaka era tuzingula tudda Masaka mugwa CBS Pewosa kuvanga 4 okutuuka nga 9 kituufu fete yani Fete Organics fetu kola eddagala erijjanjaba abantu ebisolo n'ebirime naye nga omulamwa essaawa eno tugutadde nnyo ku projects eziyamba abantu omuli ennimiro egaggawaza abantu the Billionaires Garden binojjo ennimiro ya binojjo ate ne tuteeka n'omulamwa ku kulunda obugubi ate n'okulaba nga abantu baffe tubayigiriza butya bwe balunda enkoko organically kubanga kuva edda nedda bakadde baffe balundanga enkoko nga bakozesa obutonde balabiriranga enkoko badiwaminganga enkoko bekoleranga protein bweba tebalina mukene oba soya era tuyigiriza n'abantu nti bw'oba osobola okujjanjaba enkoko ku Marex ku coccidiosis na kino n'omuddo ogukwetoolodde ate kati mu mbeera bweti tufuba nnyo okulaba nga mu mbeera esoomooza mulabi ebiseera bino ebadde mu kiteezi okumanaginga kasasiro nti tukutunuuliza ne tukulaga abafete nti osobola okutandika okulimira awafunda awo naye kasasiro ffe tugamba togeza n'omukwatako n'omusuula era bw'omukwata n'omusuula ojja kuba okoze ensobi obugagga bwaffe ojja kuba obugabye so tulina kutandikira awo wafunda we tuli nga tukozesa obutonde bunyuma nnyo ate mu mbeera zino eza bulijjo kirungi nnyo n'obaako kimu bibiri by'oyiga obulamu bwo tebusobola kusigala kyekimu so tukuyigiriza nga nzizeeyo wali ku nnimiro yaffe eya binojjo nti osobola abantu Masaka akawuka akakazemwanyi kabatawaanya ebitooke abamu ebisiguse abalala birwadde wadde tukola eddagala erijjanjaba akawuka akakazemwanyi n'okwongeza obugimu ne tukola n'eddagala erijjanjaba ebiwuka mu bitooke naye tukulaga nti endwadde zino ate osobola zeema ne jingira middo ki bakadde baffe gye baasimbanga edda nga tegiganya biwuka kusemberera nnimiro zaffe nga bagisimbe mu bitooke kwatiramu awo katono tukomewo ampuliriza Emmanuel ku dakiika ziri 13 zokka zitubuzayo kutuuka ku ssaawa 3 we tunakulekerera mu kyalo Olivia kwagala njagala kujjukiza nti abajjanjabi b'omugongo eggwonero ly'omugongo abantu baffe mwena tubategeeza nti tuleese enzijjanjaba empya era ey'omulembe eri abo abalwadde b'omugongo nga amagoma discs zasesetuka ne ganyiga nerves obanga omugongo gukuluma mujje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente entono ddala tujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli okusanyalala ekiwanga omugejjo kuzimba ebigere wamu n'endwadde endala nnyingi tukola ne therapy treatment massage wamu ne home care treatment tusange Kawempe ku 5 okulira na Equity Bank esimu eri noti 75 19 33 noti oba noti 7 54 58 35 mwami Ddungu tumulidde ngo tugamba nti abafete bagenda kusomesa abantu n'okubalaga emiddo bajjajjaffe gye bakozesanga okugoba ebiwuka mu nnimiro bakadde baffe bakozesanga emiddo okugoba ebiwuka newankubadde mu kiseera kino ate twenyikizza nnyo mu kufuuyira era ffe tukulaga nti omuddo obanga kalandalugo omuddo nga cuucu omuddo mukonzikonzi oyo togeza n'omukwatako era bwe twali tusomesa enkoko omwaka oguwedde ne kuno ab'e Masaka mujja kifuna nti tugamba mukonzikonzi ku nkoko omwetaaga nnyo protein akuze enkoko buno bugundi bwa mukonzi bukonkomuko yes kalandalugo wa mugaso ki eri ggwe ate n'eri ennimiro yo middo nga kafumbe n'emirala gya muwendo ki mu Fete Organics tukola ekigimusa kiremu ng'egimusa eka 2 n'ekitundu kasooli kiremu bweti abantu kibawulikya ng'ekirala kiba kitono kiro ya mekeyo ya mitwalo 2 gyokka
neera gwe Masaka tusigaza ntono kwegamba tukulaga nti obutonde engeri gye bakolangamu ebintu byabwe edda nedda byalinga byanjawulo so ennimiro tukulaga nti toyina kukwata kubanga atoofuuyira gwofiirwa gwafuuyira tuwadde tuyina ekijimusa ekirala kya buweke kigumya obutafaali bwekimera nekiba nga tekirumbibwa mangu biwuka na ndwadde naye ate wadde tukirina naye tukulaga nti biki by'olina okuteeka mu nnimiro by'olina okukuumira mu nnimiro yo neebanga yanjawulo lwaki olulagala bweruti ne bweruti luyina ekitooke bwe kirina okubeeramu empumumpu gwabadde agisuula obusuuzi lwaki obadde ofiirwa so byonna tubikulaga then ekirala nayogedde ku nkoko nti tujja n'eddagala erigema n'okujjanjaba enkoko organically kubanga bakadde baffe edda baagemanga enkoko n'okuzijjanjaba organically era tukola eddagala tulita chicken guard erijjanjaba ebifuba erijjanjaba amabwa ganakwata ku luwonzi naye emiddo ki ejajjanjabanga enkoko ku Newcastle ku Coccidiosis ku Marix nga gya butonde nga gikwebulunguluddaawo abamu enkolimbo edda abamu bagitanga ya bisirani ni lwaki ya mugaso nga tojja kufuna olunaku nga lufudde lwaki ya mugaso nnyo mu bulunzi bw'enkoko muddo kigwoyina okusimba okwetolola ekiyumba kyo enkoko neebanga eziiziddwa endwadde baadiwaaminga nga batya enkoko so ebyo byonna tugenda ku tenti yaffe tugenda kuba abantu tubayitiramu nga tubasomesa era n'obutabo bwe buli then ekirala tugenda kujja n'obugubi abantu balundako obugubi ne bubafuukira obugubi kakati ate gwe obulese mu nkuba mpya obugubi buno abantu babulunda naye abantu abamu kibi nnyo omuntu okuleka mu kkubo nga tutegedde gyodda babukozesa era abantu bakimanyi bajja ku tenti yaffe wano mu Lubiri nga bakugamba nti mbutuufu akagubi nze nakajjanjabisa sukaali ne kawona nakajjanjabisa ekizimba ky'obwongo ne kiwona pressure ya wansi ne waggulu n'entereera akagubi nti kakola ebintu bingi katereza hormones kaziyiza cancers katereza amaaso n'ebintu ebirala bingi ne asthma n'ebirala naye akagubi ako lwaki abantu abamu bakalemererwa nti amagi gaako gavunda mangu ekyokubiri abakaleeta basomesa naye ndooza ne batuuka ekiseera oba ne bakoowa oba ne baba batya naye ffe tufuba okulaba nti buli muntu tumusomesa akagubi akategeere egiryako livunda mu bbanga kinakumeka livunda mu weeks 2 bwebanga olikumidde mu fridge naku 14 naye senga olikoonako mu nnaku ntono nnyo tezisobola kuweza wiiki akasekesi ate bwe libanga teriri mu fridge nga liri wakalu lisobola okutwalanga wiiki ng'emu wakati wa wiiki emu n'ennaku 10 awo awo libeerawo bulungi nnyo naye ng'ate akagubi nze njiyita nakyo pharmacy kyekintu buli maka buli nnyumba mu nsi zaffe zino kubanga olaba omuchina yajja mu nnaku ezasooka n'agula tray 5 leero jo yazze abadde alina byanonye naye nga atwenyumirizaamu lwaki lw'amagi g'akagubi naye kati ate abalala beekanasa okulya amagi ago amabisi naye tugenda kujja olabe value addition gye tutadde ku magi g'akagubi nti osobola okukamira mu capsule nazirabye ku bulala gwo ziri mu bukebe bwe buti then ate ekirala akagubi kaleega nnyo olususu omukyala ow'olubuto oteeka oba oyagala oba toyagala okubeera nga okozesa amagi g'akagubi abaana bano bannakimu abaana betuzaala nga tetugiyita club foot ekigere ekimu nga bambi kirema ate okugulu kutono abaana ababeera crippled nga beeweseewese omutwe omutono omutwe omunene abaana abafuna ebirwadde ng'eby'omutima okuzaalibwa nga alina ekituli ku mutima lack of vitamin B12 amagi g'akagubi awo ga muwendo nnyo yensonga lwaki ngamba nti buli maka buli nnyumba ekirala olusulafu obutakaddiwa ffe tukolamu cream tukolamu sabbuuni ebyo n'ogenda kujja obirabe ate otegeere lwaki wano sobola kubulya migaso by'akagubi n'enjimalayo naye amagi g'akagubi ku calcium
ku bantu abalina abalumwa emigongo abalumwa amago abalina ulcers okujja obuyinja mu kidini zaffe amajiga akagubi n'okutereza ensigo zaffe ligakwata waawo gallstones kidney stones amajiga akagubi mayitirivu nnyo kyova olaba nti ffe tugakozesezza ng'emmere wadde tukola mu capsule form okuyamba abantu nti asobola okuwona oba n'aterera nadde mu ddwaliro neekebeza ng'ate ali bulungi naye nga tukozesezza amajiga akagubi mu lubiri wano wabaddewo nabwo obugubi naye bwabadde butono bwabadde butono emasaka batwalirayo ku bwana bw'obugubi nabo balunde emasaka yisiyinza butagenda na bugubi mu full swing twagala babulabe mu format zonna balabe nti akagubi ate abamu tebamanyi akanyonyi ako bwe kafaanana eggumba lyako ne bw'oli kaza n'ojjamu ensaano lijjanjaba amabwa ga kansa yes egumba lyakagubi n'akagubi kennyini powder waawo waliwo ddagala lyetukola erijjanjaba amabwa ga kansa nga tuvudde ku diabetes yes naye powder oyo ow'amagumba g'akagubi omuteekako olusune lwesika so kyekimu ku bintu Katonda bye yatuweesa nze nga ndaba nga yatuweesa omutima gumu akagubi ketulabaawo ng'akantuntu so era abantu mbagamba nti kubanga basinga ajja n'akubuuza nze nkatwale naye akatale weekali akatale toyinza kukamalawo kubanga abantu bonna basinga balwadde kati so amajiga akagubi gagenda kubeerawo ate ntugenda kubanga tufuba okulaba nga buli muntu najja ku tenti yaffe amagezi tugamuwera bwereere eddakiika mbuze ziri 3 nsaba mu ddakiika zino 3 kati tusiigire ekifaananyi ekyawamu wawe ebintu bikonyeeko nti omudaala gwa fete Masaka gugenda kutunula gutya tusiigire ekifaananyi ky'omudaala gwo gugenda kulabikira gutya mu mwoleso nga nnya omudaala gwa fete gugenda kubaako eddagala lyonna erijjanjaba abantu ery'ebisolo n'ery'ebirime bye tutasobola kulekayo tugenda kujja n'eddagala eritta akawuka akakaza emmwanyi mu bungi tugenda kujja n'ebijimusa ebyegambya nti kiremu ejimusa eka 2.5 kasooli bijjanjalo n'ebinya kiremu ejimusa eka emu tugenda kujja n'eddagala eritta akasaanyi mu kasooli waffe tugenda kujja n'eddagala abantu bataataagana nnyo n'ekiwotoka mu nnyanya zaabwe n'ebbiriŋŋanya n'ebirala ebyo byonna tugenda kujja nabyo era omudaala gwaffe gugenda kubanga guliko eddagala ne blackboards gwe tugenda okusomeseza abasomesa bagenda kubaawo abasawo bagenda kubaawo nga kwegamba wonna ogenda kubanga ofuna okumanya n'okutegeera era obutebe bujja kubaawo nga tenti yaffe olina okutuula togenda kujjamu kulaba bulabi naye okutuula okusoma n'okufuna products zino ate ku ssente entono era abadde wano mu tenti yaffe bakirabyeko nti ebintu bye bafunye ku ssente Obwakabaka bw'Obuganda butugamba nti bw'oba ojja mu pewosa jangu ng'emiwendo giri wansi ekyo tugenda kufuba okulanga abantu ebintu babifuna ku ssente entono bagende beddaabulule naye n'okusingira ddala jangu oyige ennimiro ya bino gyo butya bw'okola obukadde obusoba mu 10 ng'olina ekemu gwali awafunda jangu olabemu at least myezi 4 osobola okukola wakati w'emitwalo 8 ku miliyoni 1.5 nga oli awafunda ye middo ki na bintu ki ebyenjawulo n'ekigogo ky'ekitooke ffe tukolamu earrings tukolamu killers wazaba ku tenti yaffe n'essaawa ne flower vessels n'ebirala nti ekigogo tetusuula kisuule so yemu ku zaabu gwe tulina bannamasaka awo gwe tulina okutandikira ennamba y'essimu eriki abagenda mu mwoleso nga bakulinze ogambe wane Kampala musangibwawo Kampala tusangibwa ku Makai Plaza opposite Mukwano Mall ngewa Tseka then ku shop number M3190 then tusangibwa ne Mutunde wanongewa Pastor Tom shop number E3 then owe Masaka tusangibwa ekijjabwe mi Laston Gardens awo wenyine kusomera cha Laston Gardens ku container eyo otusangibwa namba y'essimu eriki namba y'essimu eri 0701 35 25 9 oba 0706 091 091 0706 091
091 zombi ziddemu mpola mu Luganda noti 7 noti emu 35 25 9 then eyokubiri noti 7 noti 6 noti 9 emu noti 9 emu then MTN eri 07 82 5 9 9 okay yes sir tusinkane mu mwoleso ampuliriza nange njagala kukusibulira wano naye nkwebaza nti obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde okutuusa obudde buno njagala kusibula nkwagalize weekend ennungi ate buli kimu kikutambulire bulungi mwami Elia bazanye n'omukyala Josephine babuuzizza kunyera n'embalamusa olunaku lunkya tugenda mu mbaga yaabwe ku Dasibali naawo Elia bazanye n'omukyala Josephine mwami Sekimpi tukwebaza byonna webali enteekateeka zonna okuzibeera wakati mwami Sekimpi Lawrence Tuko Club namwe n'abatuko members mbagalize ekiro ekirungi buli alina omukolo nga mwami Elia bazanye n'omukyala Josephine namwe mbagalize emikolo emirungi okuyita mu weekend Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.